olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu buuza omusumba wo buli lwakutaano okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. buuza omusumba wo ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Tosubwa enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano 98.7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'oweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Eno ye program Kisoboka buli lwamukaaga okuva ssaawa 5 paka ssaawa 7 ez'emisana ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Eno ye program Kisoboka buli lwamukaaga okuva ssaawa 5 paka ssaawa 7 ez'emisana ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Wakitiibwa. Eno ye program Wakitiibwa buli lwa Sunday okuva ssaawa 1 paka ssaawa 4 ez'okumakya ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Mukama yebazibwa oluganda musumba Tomugerwa emutundo wano ku St. Fellowship kono jange abatuuliriza abali ebweru abali wano mu Uganda ambagaliza Christmas ennungi ey'ettendo tuleme kubanga tucelebratinga nga abansi bagenda celebratinga nga banywa omwenge balwana nga bakola effujjo lyonna n'olwekyo ffe tugenda kubanga tukuza amazaalibwa gano nga naffe tuzaalibwa buto mu Yesu Kristo tulaga ekitiibwa kya Mukama Katonda. Mukama abampeera omukisa mu Christmas eno ate n'omwaka ogujja gwabererwa ssanyu. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Ekyamateeka essula 13 lunyiriri olusooka. Bw'anaabangawo wakati mu ggwe nnabbi, bw'anaabangawo nnabbi n'asituka oba omuloosi w'ebirooto, obanga aloota ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero, akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, n'ayogera ekyamagero n'akulagula n'emmere gye walidde ekyekiro n'agikubuulira. Omanyi Sitaani mwoyo era alaba mu nsi ey'omwoyo, alaba byonna byewakoze mu mwoyo, omwoyo gwakola buli kintu kyonna kiraba. Ize supernatural being alina amaanyi agasinga g'omuntu, kati asobola okuyingira mu nnabbi obulimba n'amwogezesa byonna ebikwatako. Amina. N'akulagula byonna naye akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, kye yakugambako ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda balala b'otomanyanga. Naye ng'agobereza bakatonda b'otamanya, bakatonda bagamba okugoberera nga bagete akugamba kweyambula kusiiga mafuta okukakkananga amafuta gakusiize ge gali agakabi. Omanyike naddala mu abawala kasita olyako amala okulagula n'ayogera byonna ebikwatako buli kyagamba kyonna okkiriza bukkiriza. Oli bwoti essebo nakino okimanyi essebo kale weeyambule nkusiiga mafuta essebo. Naye akugambye nti ne bwayogeranga ebyenkana ne bwakolanga ebyamagero naye nga Katonda gwagamba okugoberera tomutegeera tokolanga ki? Towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo, kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange, kubira mu ngalo ekigambo ekyo. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Omanyize bwe nawona, omanyize bwe nawo, omanyize bwe nawona, Mukama ntunulidde ggwe.
sikwe webikola mukama biri mukono gwo ebintu ebiri buwera nabyo bibyo mukama gwobibezawo nze ndi musajjawo omu ku bantu bo abayita mu muliro mungi ebintu ebijiga nze gye biri binene naye wuwo bitono nnyo omanyi nze bwe nawona nze ngumye sikyalina kutya omanyi nze bwe nawona omanyi mukama ntunulidde nze ngumye omanyi nze bwe nawona sikyalina kutya era omanyi nze bwe mbawo omanyi nze bwe nawona omanyi katonda wange ambezawo nalifunye ku nsimbi nenzimbamu akayumba nensaba looni banka yembole nkole nze nga ngisasula kati omulimu gwagwawo ate ennyumba nagisingayo nzalye banka empeeyo akaseera ebyo banka tebimanyi bantwala omanyi nze bwe nawona nze ngumye kubanga wamanyaka omanyi nze bwe nawona omanyi mukama ntunulidde njerekebwa omanyi nze bwe nawona sekererwa era omanyi nze bwe mbawo omanyi nze bwe nawona katonda wange ambezawo Omwami wange yanneka bwe nayagala nga yammaamu ennyumba gye yali ampadde n'emmotoka ebintu bye yabinzijjako laba sikyalina kantu z'omukazi eyali anywedde n'ennyazaala wange yankooye yekyanze n'abaana ne babeegaana bansidde omanyi nze bwe nawona nze ngumye sikyalina kutya omanyi nze bwe nawona omanyi mukama ntunulidde nze ngumye omanyi nze bwe nawona sikyalina kutya era omanyi nze bwe mbawo omanyi nze bwe nawona katonda wange ambezawo omusawo luli bwe yampima yagamba nti byange bizibu nnyo yakityawo kukiŋŋamba yagamba bamulirano mikwano gyange banvamu sikyalina nabanvaako naye gwe yantonda nkwekutte teri kikulema oli wamaanyi omanyi nze bwe nawona omanyi nze bwe mbawo omanyi nze bwe nawona mukama ntunulidde nseererwa omanyi nze bwe nawona yerekebwa era omanyi nze bwe mbawo omanyi nze bwe nawona katonda wange ambezawo akaserezi sirina bwe kavaamu mukama bw'otayamba omanyi nze bwe nawona katonda wange ambezawo sirina bwe bivaamu emitawala ginyinze omanyi nze bwe nawona katonda wange ambezawo nsekererwa mu mutima manyi mukama onjagala omanyi nze bwe nawona katonda wange ambezawo empalulirwa kukaliba naye mukama onjagala gwe tondekerera omanyi nze bwe nawona ekiro katonda wange ambezawo
Terevu tukomyewo oli ku 98 katonyeze 7 era ngoli mu program yonne nganzi muwanguzi tawanika tuline muwanguzi waffe omwana muwala kama gwasasidde kisache aina byonna mazima gali nti waliwo time wotuuka ng'ogamba mukama gwomanyi bwe nnaabaawo gomanyi wenaawo na buli omu muli mbeera awo oli wabeerawo obulamu obutuuka nga Katonda waffe yekka yasobola okubanga asinkana obulamu bwona abutujja ku level n'abutwala ku level endala. Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusako programu eno muwanguzi tawanika era nga wetwogerera tukyagenda maaso oba Prosper Junior School egenda maaso okuwandiisa abaana abo buwala n'ab'obulenzi era nga basangibwa Nabweru South Zone neya Nabweru ku kisaawe era nga okubafuna 070 978 435 oba 03 92 964 930 mukwana ezo nno zendagiro mwe tugenda okubanga tubafunira. Prosper Junior School yessomero lyokka mwosobola okutwala omwana wo era nasobola okubanga buli talanta yonna Katonda gy'ateeka mu ye evumbibwa era nga abasomesa balungi ddala n'environment oba ebibiina abaana mwe basomera wantu walungi ddala omwana wasobola okusomera n'akwata bulungi ate era nga wetwogerera baviira ddala ku ddekeya kuva ku myezi 6 ng'omukyala ali eyo ng'ogamba otya nti baneesi jagenda kukola nkyali n'omwana noonya mukozi anaamunyambirako totawaana. Prosper Junior School yakuleetedde dda enteekateeka nno batikya abalungi abakugu abasobola okubeereza n'omwana wo bulungi ebyokuzanyisa gyebiri omwana n'alya n'anywa n'abeera bulungi nnyo n'asobola okubanga omulabako naawe akamwenyumwenyu ne kajja ku matama bwe batanno baviira ddala mpaka ku primary P7 eyo ne bagendera ddala mu maaso ebisulo weebiri mukwano ebirungi ddala ba metron balungi ddala era osobolera ddala nawe okutuukayo ne weerabirako kino kyenkugambira ddala vans weeziri ezimujjira ddala omwana ku ssomero ne zimutuusa ewaka ate ne zimujja ewaka ne zimutuusa ku ssomero. Ebisala by'essomero ojja genda kuwa ku Prosper bajja kubanga director oba headmaster mujja kubanga mwogerezeganya n'ekikulu mwana kufuna musingi kyekisinga obukulu ekyo mukwano gwange. Mu ddakiika zino tugenda kugenda maaso ne mukyala ayina byona. Obadde ombuuziza nti ate maama waffe maama waffe omuganda wange yagiye enjogera egamba nti taata waffe yaloga maama waffe ni maama waffe neyeeloga balowooza kyekimu niwe mwamugambanga ne mulowooza kuwuno mu butuufu maama ategedde tagenda ziwaayo bwataata nga zonna aziwaayo nga mulaba zonna n'aziwaayo. Yali mukyala mwerufu. Era kati ffe otwabeeranga kusomero twakirowoozangako ekyomukubira kubanga twakimanyanga ne bw'omukuba n'omugamba maama kiri bwe kiti nga maama nga bwendebe maama abalala akisirikira n'akuweerezaayo omutwalo naye nga bw'ojja omukubira ajja kubigamba taata taata banako agambe kati mwakubidde maama wamwe tumukole mutamwagala kunyonoonera amaka taata offe ayina eyo enjogera mbu tumwonoonera amaka. Obulamu bwali bulala ate nga muli baana tuli baana twalina ebyama bingi kati nga babaana b'ewabweru ffe twali tubamanyi naye nga maama waffe tabamanyi olw'okuba twali tumanyi maama waffe ye muntu gw'ogamba ekyama n'akigamba taata kati ffe twabisirikira kati tubiwulira kati mpe yategedde oli n'atabuka yategedde oli n'anoba naye nga mwe mwabategeera ffe twali tubamanyi era nga tusisinkana ne twogera naye nga tumanyi maama waffe nga ffe babaana twabasirikira nga tusobola bamugamba taata abatwala ne mubalabako nga tugamba ninayo ono kati kyetwewuunyanga taata waffe yatuyisanga bubi naye nga tetumanyi ebyama bye kati embeera yatuyisanga byo nga tumanyi ebyama bye naye nga tusobola bigamba maama waffe kuba maama waffe wetunamugamba ti ajabizayo ate kati ffe tube nga fe abatabula amaka kati nga tulina kwekolamu omulimu ng'abaana tubyesigaliza kirungi okwetegeera. Kati ku ssomero eyo gye nali mu nyingidde second semester anko wanga nembeera university gyeremu yali abasiraamu awo neetemebwako kusaba ate university yali strict nnyo ng'olina okufuluma olina obba n'ensonga twali ku nga olina ofuna pass out ofuluma ng'olina ofuna ensonga ogendawo ogenda kukola ki
ennaku zino twebaza yesu ntalina waatayingira atayingira olwaleero babawa ne van buli abalokole ne bakola batya ne bagenda mu makanisa ne basaba ne baddayo mbadde sikimanyi lwaleero twebaza mukama ebintu byakyuka mbadde nga nabo ekyo mbadde sikimanyi kati okusaba ne kunsalibwako nga sikyasobola kusaba nga bwendasabanga ate jjukira nga nzijeyo newaka eri mu basiraamu kati bwe ntula second semester anko wange ono awaayo sente ze batemu omusala gunze nkola ebibuuzo naye engeri gye yalabanga nti nsafalinga nnyo engeri gye yali eri waggulu mu ofiisi ya director nga amanyi scholarship ezijjamu n'abaako scholarship gyankonectingako basale nga basale bagenda kusasula athird nga taata wange alina sasula emisala 35 kweyo athird ne taata wange nazo teyazisasula nkoma omuholide mwonna nga anko nankubira ngamba sente zange nakuyamba ganamanya genina sigemanya genayina lwe ganamanya gonna nagafunamu eyo embeera gye nayitamu nga ngenda ngafuna mpola nagafuna mpola kati nankubira nangamba sente zange nakuyamba kekiseera kyatuuka nangamba abaana bange badde okusoma naye sina sente zabakubira kubakola shopping n'omugamba taata nangamba tugenda zimu olwokuna tofaayo olwokuna tugenda muwezi okubiri ate nga ye tayogera nabo kati nga nze njogera nabo kati ngenda okudda kusomera yandibadde second year ng'ono omusajja yankyawa nga nebino byenagendanga okunkolera obutabo bwa university sikyagendayo akakadde ke kamu emitwalo 8 bakasala buli zijja bazisala nabanga takyasobola kunagamba abaana babagoba school fees olw'okuba gwe nayamba naye nga nange bwe nkuba eri mu butuufu nga nange ekirabo omusajja kyayogerako jukira si anko wange wabula anko wange olw'okuba anko oli ow'embaali yanconnectinga ate nga yemirawo nnyo ku lwange niwe nga naba neetaaga ekyokulya nga ŋŋendayo nazimpa naye yankyawa nga ne bwe musanga nga kira wansi ku muziki tayagala kuntunulako kati eno basale bwe yajja sente zino bwe zajja n'atandika okuzitema ye nga okwesasula sente ze basale sente zino atandika nga okuzijjako kati ngenda okutuuka okukola ebibuuzo ebya second year first semester nga bamanja nga ndibadde manja emitwalo 35 gyokka naye nga ono ziri yabadde azijjawo kati kwegamba nemba nga manji banesobola kukola bibuuzo mweyo embeera nenfuna dediya bwenfuna dediya nzirayo mu kyalo nga nina essuubi nja kudda nsome bwe nzirayo mu kyalo embeera yali nzibu kuba nali nkuze ndowooza naye nkuze z'emyaka 2019 waffe twali balimi nzikira twalima omusiri gw'ennaanasi naye nga tugenda mu nnimiro ssaawa 11 nga tuvayo ssaawa 8 ate nga ku ssaawa 10 mulina okuddayo bwewavanga kusomera eno kati awo nga nfunye dediya nga nemeddwa okukola ebibuuzo bya sekendiya awo nzirayo mu kyalo kati nga neno muganda wange sister wange senior 6 zagitudde nga ffenna nga wetuli ne bana bala webali ne tutandika okulima twalimanga mu kyalo mu sizoni y'omusana eno ya Christmas abantu tebalima naye ffe twalibanga Christmas nga tulima olweggulo twalima tetukabala nga boyita gye twayise nga abantu bagamba taata wange bana abasibe wabajjewa nga balima bulungi abasibe nga tulina okulima omuddo n'oguzi twalima kulimako kwali kw'amaanyi ne season yali ya musana nga mwena okusomba amazzi olunaku lwonna ne mufukirira ebirime nga tugateeka mu bucupa ne mukubamu obutuli ne mugenda muteekako buli kikolo ky'ennyaanya ekikolo ky'ennaanasi ekikolo kya watermelon biringanya twalinanga ebyokulima bingi ne tusimba ennaanasi kwegamba nange mweyo embeera nensimba kasooli kyenzijukira nange wonafisangayo obudde ngendako mu nnimiro yange nesimba kasooli naye kasooli yanfuukira kasooli kyenzijukira kasooli oyo namutunda luto yasooka namutunda nefunamu omutwalo gumu kitundu brother waffe by then yali ali mu senior 6 ne bamugoba n'akomayo waka taata waffe n'amusanga waka namugamba kinamugamba bangobe namugamba bagobe nga kino kyatunze kasooli tekisosa kusudda school fees noddayo kusomera bali mubanja obukadde 2 kitundu naye nga natuuza omutwalo gumu kitundu nga ngamba lwaki sigumuwadde olufuuka olutalo olw'amaanyi olutalo lwali lw'amaanyi era nakati tukyakyogerako ne baganda bange tukijjukira olunaku olwo
kati mukulimu okwo nga holiday weddeko mtuso okudda ku ssomero kati gwa 8 kuba wena ndigambe tifunye deddia kuba nalabanga mikono gyange bafunanga deddia bafunanga yekyo kukola naye nze bonna abagambanga tata wange omwana katumufunire kino nayina anku wange era akola mu aviation naga omwana kamufunire no mu aviation tata wange yangamba oyo agenda kwenda talina kyagenda kukola nangamba agenda kwenda era nesigala waka eyo deddia yonna kati ebisa ebyatuuka byokudda ku ssomero nga neesunga ng'obulamu mbukoye nga nkoye embeera nengamba ngenda kudda ku ssomero kati nali nzeeyo ku ssomero nga leero natatange enzira yenketange nangamba sigenda genda nawe ku maca naye bwe natuuka ku office ngenda kukubira ojje nkuwe sente ku office oddeyo ku ssomero nempakinga nenjoza buli kimu enkyanzireyo ku ssomero naye okupakinga nemaze wiiki namba nga mpakinga kubanga neesunga olunaku olwotuuka enkeera bwe lwatuuka tata wange nagenda ku office neninda tata wange ankubira essimu saawa 1 saawa 7 saawa 8 tanankubira ssimu nengamba tagenda kunkubira ssimu nenzigamu amaanyi ku saawa nga 10 nenyingira mu nyumba neneebaka kati bano baganda bange olwokuba bonna baalinga wakanga tebasoma baali baakoowa taata waffe era nga bawulira emmotoka nga buli omu abaako lyakwata akutte mu lusuku akutte mu mwanya akutte bwetyo naye nze nalina okwagala nga nkyalina n'essuubi nti nja kuddayo nsome nga bwakomawo nzinyera nemwaniriza nemuggyako byaleese nebitwala mu nyumba kati kwolwo olwokuba nali mpulidde ennaku nenyingira mu nyumba neneebaka saamukolesaayo kwolwo bwe yava mu mmotoka n'abuuza kino kimalaaya kiri luddawa buli omu n'abuuza malaaya alwo nga nange sulowooza nti ayogera ku nzi nagamba kino kimanerenda kiri luddawa manerenda era nti mbu namuwola ssente sizimuwadde tazimpadde kuza kudda okusomero namuwola nafuka manerenda kati tazinzirize mu budde nzireyo ku ssomero buli omu neebuuza ndi gwayogerako netutandika okwetunula bagamba gwe paka bwayita erinnya lyange nenyinda nayogera ebigambo bingi nanvuma nenkaaba amaziga nangamba ate lukomesi togenda kuddayo kusomera ekisooka okuzi bwe nkuba haji gwe nsobola ofunamu ente zange nga 10 oza bahaji gye bali bangi abanoonya abakazi kati ate gonyanjuliza ku mbeera neneetonda nenkaaba amaziga nendowooza tata wange wasaaga nagenda ku mulimu nemala ewaka wiikisi 2 nga tankomezaawo awo essuubi nerinziga nengamba mu butuufu sigenda kudda ku ssomero kati ne kampani ino brother wange abeera Kibuli nemugamba nemukubirese nomugamba omanyi kiriwo ekiti nebo ekiti nga bwegambye tufamily yonna baali bamanya embeera gye tuyitamu nemugamba kubira muzeeyo omugambi yegwe bali abasajja abampa basali munneetaaga ku ssomero nakubira essimu muzeeyi nakyusa eddoboozi namugamba omwana tumwetaaga akomewo okusoma ddala mwatandika okusoma nali ndyawo nga akomyewo lego nangamba bankubidde bali abakwera bankubidde sente bangamba bakwetaaga enkyo ogenda kuddayo ku ssomero nampa transport yampi mutwalo 2 ekintuusa ku university n'omutwalo ogwa shopping nengamba era kale nvudde mu kyalo nekomawo ku ssomero bwe nakomawo okusoma ate kuno obulamu bwali buzibu nnyo okusenga bwe lwali kuno sayina kyakulya restaurant naye yayitagisasudde nga sobola kuddayo sina sente zigula mmere nze kwerabirira oba okwefumbira kati nga gino mikwano gyange gye nali nagyo giri mu third year nga nze ni mu second year bwe bafuna emmere nga we okyali buli nga baawulako nomwana nayawulako nenfuna bano abafumbanga mu lumu mwe nali nampaayo bwe nafunanga 10 ng'olwo lw'amaanyi twalinanga mu lumu mwe nali mwalimu pakoleta nga nfumba kyayi nalina mukwano gwange nga yanjagala nnyo yali yantegeera nga ye yanzikiriza okunywa kyayi wawe baali bagaga nnyo nga nsena sukaali nengula akagaati nendya nembeerawo obulamu bwali buzibu nnyo kwolwo kuba nzukira omwana sirimwerabira kati yagenda mu Amerika mweye embeera enzibu nga mpuliddwa ekyokulya nakwatira emitwalo 2 nagimpa nasanyuka nga ninga akutta akakadde embeera bwe yatuuka eyokukola ebibuuzo kukolera saakola bibuuzo nengamba nekuno ngenda kukola nti bwenzirayo ewaka bagenda kunfumbiza ate siirirwedde kufumbirwa nga sina wa Luganda gwe nsobola gendamu kuba bonna baali nga bazibu nzijukira mweye embeera nagendako ewa sister wange omu bwe nava ewa sister wange nagamba nzibye ssente ze naye nga nali sizibye kati nava Luganda nengamba sigenda kuddayo mu Luganda naye ndaziiwa Katonda gwomanyi ku ssomero kwaliko abaana abalokole
ne bakansalazi ne mbeebuuzaako ne bagamba oba olina wosobola okugenda genda wuyo wagamba oli mulokole Katonda baalikukolera ebyekisa oliddayo ewammwe kati mweyo embeera okusoma kuganyizukira najja wano ku church nga tunatera okulaba ebibuuzo naye nga akimanyi sigenda bikola nga bibiganye kati we natuula ku church waliwo omusajja yandinaana okumpi nansaba ennamba yange twaliwo abala babiri oli namweragirako natagimwaze nemuwa ennamba yange oyo musajja natandika ezo ennaku ezasigalayo eyo yatandika okundabirira kuba njuka ne bwe nva kusoma naye sirina transport yampereza omutwalo gumu kitundu ezanzija kusoma ningende wa brother wange ekibuli bwe natuuka brother wange ekibuli nagamba ne wano tojja sobola kubeerawo wandifunye wooyiya woobeera kati eyo yali namala ebibuuzo mu Desemba navaayo ku isomero 2013 mu Desemba no 2014 kuba na 2010 nali mu dedia ka 2014 ye nandikayo wakaawe ye najja mu kyalo kati agenda okuva mu kyalo yali January 2015 nangamba wandifunyewo okubeera ozisigala sobola beera wano naawe ningamba naye ngenda kukola ntya kati nga mmanyi mutundwe nengezaako nempaliriza embeera naye ekituuka ekiseera kyatuuka nga nzuuka nenkola emirimu nazuukuka nga tayagala kwogera naawe nga kwegamba ngaakulaba ng'ekizibu mu maka nemugamba manyi nina mukwano gwange gye ngenda kangende mubuuzeeko nja kudda nkulabe omukwano gwe nali njogerako yali mutundwe naye sirina muntu mulala nga abenga nagamba sijja kgenda naye kasingaze Katonda nenzije mutulya 2015 January kyenzukira ko lunaku dadi yali atwala abasingles ku Prayer Mountain nange nengera ne basingles ku Prayer Mountain ennaku nezigwayo naye nga ngamba ngenda kudda bazinnaku nga ziweddeyo era ennaku z'abasingles zagwayo abantu bone bagwa ku Prayer Mountain nga sina gwakulaga nekaba amaziga nga n'abantu bonna bagenda nengamba kalo yayina ennyumba ayina lumu ayina wagenda okuba nenze siyina nesigala ku Prayer Mountain nzika nga oli ku Prayer Mountain nsaba ni ku Prayer Mountain katugama mu dakiika ntono owuliriza 98 katonyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo okwoyo okulimbibwa olina kiweetaaga okumanya twegattengako mu programu buuza omusumbawo osobola okumanya ekyo kyobadde tomanyi onagambye nti mu buli bwonnakwata omulenzi abadde anjogereza n'omuwala mu buliri naye buli lwe ŋŋenda ebuziba mu ssaala nga nsaba omwoyo omutukuvu andage omutuufu owange era yanzijira nga ye mwami wange musumba nze binsobedde kubanga ono omwenzi ate asobola atya okuba omwami wange bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi ebyensi naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde n'omwami musonyiwe mukwano gw'oyo omwagale ate omusabire olunaakyuka nga mufumbirigana n'abaweereza abo class teacher omusumba Victoria Kinto ne class monitor Lilian Nakalyowa Mukisa okuva ku Monday paka Lwakuna sawe mweya kawungezi paka 3 ez'ekiro ku 98 katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo